akati gwe kubamu ekifaananyi tuba kubanga ffenna ensi twalina ssente. Ani yali eguyizza munne? Ani yali badde n'obwetaavu okumanya nti Allah asitula amadaala atakakkanya? Oye Allah Razzaq ye mugabi, yakwatamu Allah Rafi'u yasitula. Hagonna manya ga Allah na bitendo bye Allah bye yetenda nabyo. Omuntu bw'amala okukakasa nti Allah min asma'ihi mu mannya ge mu bitendo bye alwarith, yasalawo okuwa ezzadde. Lwaki Allah gwabuzizza ezzadde? Agenda ku ndagu n'agenda mu basawo anoonye ezzadde omwana amufune. Abantu obutabbinkira mannya ga Allah n'obutafumiitiriza ku mannya ga Allah kibaleetera okubajja kwani? Kwa Allah. Bw'oba oyagala otegeera Allah, tegeera amannya ga Allah, ate buli linnyo olitegeera amakulu agalikola ki? Agalirimu. Allah yatugamba tugayite muntu musabise nago, mannya ge malungi. Walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu biha. Naye abantu tebategeera mannya ga Allah. Tuba kubanga twagategeera ne tugafumiitirizaako amannya ge, tewaali baddewo mbeera etuwugula. Huwa alladhi adhaka wa abka, yasala bano ne babeera mu ssanyu, bano ne bakaaba. Wa amata wa ahya, yoyo Allah atta ate naawe obulamu. Yoyo Allah. Ebimukwatako Allah binene, naye law alima nnaas, senga abantu baali bamanyi ne bategeera asma'uhu amannya ge, wa sifaatuhu n'ebitendo bye bye yeetenda nabyo, tebaali buguse. Kutegeera amannya ga Allah kikulu, ogafumiitirizaako. Al-Mu'izz, Al-Mudhill, As-Sami', Al-Basir, wa huwa Al-Wadud. Ebyo byonna bitendo bya Allah mannya ge. Awulira Allah, byoyogera abiwulira. Bw'omala okukakasa nti Allah byoyogera abiwulira, lwaki osamasama n'ebigambo? Lwaki omukola amagambo? Bw'omala otegeera nti Allah akulaba, ngenda okulaba omuntu akukuta mu haramu aga nti abantu tebatulaba, naye yerabidde nti Allah akola ki? Allah amulaba. Yoyo Allah wasiraamu. Tuba kubanga twali tumutegedde, kyova olaba al-ihsan an ta'buda Allah ka'annaka taraahu, sinza Allah ng'olinga amulaba. Fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka, gwe wadde tomulaba naye yakola ki? Olaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bwe yali atambula yatafakkadu ahwali nnaas, yali atambula nga mukulembeze agenda atunulira embeera z'abantu. Awulira omukyala agamba muwala we ayongere amazzi mata, yongeramu amazzi tuguze abantu bafune sente nyingi. Tegerekisi omukyala agamba omwana ayongeremu amazzi, amuga nti omukulembeze tatulaba. Kyava omwana omuwala aga nti wadde omukulembeze tatulaba, farabbul umaru yarana, Allah atukola ki? Atulaba. Umaru bw'awulira ebigambo ebyo byamukosa, yabiteekako essira, n'omwana oyo omuwala n'amunoonyeza omusajja eyamuwasa, n'atuzaalira olwaleero omuntu gwe tusomako ennyo, ayitibwa Umar ibn Abdul Aziz. Abamu ab'ebyafaayo by'obusiraamu bamuyita al-Khalifatul Khamis. Yali omukulembeze ow'okumeka? Ow'okutaano. Yavaamu omwana muwala oyo, yavaamu ekigambo ekyo tiwadde Katonda wa Umaru tatulaba, naye Allah atukola ki? Atulaba. Umaru yawulira ekigambo ekyo n'alaba nga omwana ono alimu omulamwa, n'amuwasisa ku batabani be. Omwavaamu omusajja oyo yakulembera ensi oluvannyuma lw'abakhulafa abana.
yafuga emyaka 2 mu byafaayo by'obusiraamu nga teriyo muntu yenna awaabidde munne mu kkooti ti ono yabbye enkoko yange, ono yabbye embuzi yange, ono yankoze kino. Mulaba ebibala ebiva mu kutegeera ani? Allah. Ffe ebibala bye tufunye mu butategeera Allah gye mitawaana buli kiseera gye tukaaba nagyo. N'otuuka n'okukaaba omukyalo okubba ssente zo gwe wawasa gw'olabirira gw'ogulira emmere. Naawe omukyala akaaba ate okukwata mu nva z'oguze, taata wamwe yalidde enva ate z'obaleetedde naye omulembe guli yafuga emyaka emeka nga teri aloopye munne muki. Ogw'omulembe mwali mugulabyeko, mugende mulabe emisango egiri mu makooti abamu tubeesonyiwa na bwesonyiira obuga nti oyo Ssaalongo sijja kuleppuka naye kamulekere Allah. Ng'olabira ddala buli gw'olaba yeetaaga kusibwa ku byakukoze eki? Ku byakoze, kuba tuli mulembe omuki naye abantu bali Allah yabawa. Kale kye mbagambye baganda bange Abasiraamu, kyebijje ku bantu ku Allah butafumiintiriza na kubbinkira kutegeera mannya gani? Mannya ga Allah. Bani tutegeera amannya ga Allah, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allah yalina amanya kulluhu, amanya ga Allah gonna kulluha husna, gonna maki? Marungi. Musabise nago Allah, mugategeera makulu agagalimu. Ebyo bijja abantu nnyo ku Allah. Bagambye ekisookera ddala obutamanya. Ekyokubiri abantu obutabbinkira kutegeera mannya gani? Ga Allah. Songa yokusatu al-ya'as wal-qunut, abantu okuggwamu essuubi. Bantu baweddemu essuubi. Muntu agenda n'alaba nga akuze emyaka 4 n'aga nti ŋŋenda sigaggawadde, kati obugagga n'ayagala abunoonye nampaka. Obugagga tebabunoonya na maanyi, era okugaggawala si magezi. Mulaba ffe abatudde wano mu masijidi tulina ebirowoozo bingi ebisobola okukulaakulanya ensi eno n'okugitwala mu maaso mu birowoozo bye tulina. Naye kiba kubanga omuntu yali afumiintiriza bw'ati n'aga nti kaakati bwe ntunda yiika z'ettaka 28 n'enfuna omugagga azigula n'enfuna 10%, nange mba nvudde mu buki. Ekyo kyokka kiyinza okutwalira emyaka 8 ng'onoonya azigula nga tomulabanga nako. Buli ajja aziraba bulabi n'addayo, nga tujja kukubira. Okugaggawala si magezi, si maki. Kaakati abantu baggwamu nnyo essuubi. Buli n'alabanga emyaka gyatuuse mutakyagaggawadde. Era abamu ekitwogeza nti ensi twagivaako lwakuba essuubi lyatukola ki? Lagaze ensi nagireka. Wagireka kati oli mujjana, kubanga atali ku dunia ateekeddwa kubeera ku ki? Either wansi w'ettaka. Naye ebireetera abantu okugamba ebyo nti alaba essuubi lyakola ki? Abantu okuggwebamu essuubi kibajja ku Allah, n'agenda mu ssabo n'aganze bya Allah nabiti. Twegayirira wano Seeka Sentamu yayinza okuba omujulizi ku bye ngenda okwogera. Waliwo omusiraamu twamutuuza wano ne tumwegayirira okusaala. Tumugaa saalako, saala nga tasaala, naga sisobola kusaala. Aga abayimaamu balina ki? Bakasaaza emyaka 3 talina kyalina. Ekibuuzo kyangu nnyo okudda eri omusiraamu oyo nti ye atasaala alina ki? Nakati talina kyalina, eri ebissola tasaala. Naye bukyatwogera naye emyaka giyiseewo gyekulungula 10. Butakola ki? Butasaala. Kati abantu baggwamu nnyo essuubi ne libajja ku Allah. Oli n'atunuulira nti abasaala ennyo balaba tebalina ssente, ate kati ye asaalira ki? Bwe tuba tusaala wano essola tetunoonyamu ssente, tunoonya Allah atugaggawaze. Wadde nalyo lyerimu ku makubo ge tusobola okuyitamu okusaba Allah atukole ki? Naye sire tukulembeza nti obugagga olw'okuba bugaanyi sikyazzeyo kola ki? Kusaala mbitadde.
akati ebitujja ennyo ku Allah tuggwamu mangu essuubi. Omuntu essuubi ne limugwamu n'afundikira ng'akutte ennajjolo ayagala kuyingirira bantu mu mayumba kubatema. Omuntu n'ayimiriza boodabooda ya munne nga mu kaveera kakutte muli mu nnyondo, n'amugamba ntwala akaawo mu kayinja sene mmeka nti 13,000. ne bagenda nga banyumya bulungi nnyo. Hayi seetabuse bantu bavudde nnyo ku Allah, naye ngono ennyondo agirina wano. Wamala omutuusa awantu awasirifu n'amugamba nteeka awo, mpa ssente ajjayo nnyondo ku mutwe kaba. Pikipiki n'agikola ki? Naye omuntu ajjawo amaanyi agasamba piki nga munna amulese afuluuta ataawa, amaanyi ago mugajjawa? Olwalwo ebyetuulaba n'ebyetuwulira bino ebyebijambiya, omuntu n'agenda ku kyalo n'alabye ejjo ku mawulire agataliiko nfuufu, omuntu yayingiridde amaka n'atemaatema omukyala n'omukozi waamu ku ssaawa 11 n'abatwalako amasimu, n'oleka banno nga bayiriitira mu musaayi, mu bitabo eby'omusaayi. Essimu yeekutemesa omuntu okumutuusa ku ddaala eryo. Nembeeramu ate abayingirira amaka g'abantu, tusaba Allah tuteekeko obukuumi bwe attaase n'ebikolwa ebikyamu. Nembeeramu abantu abayingirira amaka g'abantu bonna ne babatemaatema, ne batabaako kye batutte, ne batambula ne bagenda. Nsi ki eno etutuusiza ku ddaala eryo okwerabira omutonzi eyatutonda? N'oleka munno ng'akaaba, amaanyi omuntu agajjawa? Agateeka ekyambe ekiso ku munne. Olaba abantu abamu tebasobola kusala nkoko na mbuzi, naye omuntu asala atya muntu munne? N'amutunuulira bw'ati, n'amusala ejjambiya, n'amwongera ey'okubiri. Amaanyi ago mugajjawa? Mitima kyegyo gyakakanyala kutuuka ku ddaala ki? Pozi mugamba muti ennaku zino mitima gyakola ki? Gyakaluba. Mujja kukalubira mu jahannama. Bwe bibanga bwe mugambye nti gyakaluba, mujja kukalubira mu jahannama. Kubeera eddaala abantu bye babatuuseeko ddaala lya waggulu nnyo basiraamu. Ebikolwa ebifaanaganako bwe biti ebibi. Munno gw'olesa edduniya ebadde emunyumiranga naye weekola ki? Weekunyumira okyajagala. Kati ekireetedde abantu okutuuka ku ddaala eryo kuggwamu ssuubi. N'asuubira nti nze bwe sifuna ssente mu bulungi nzifuna mu buki? Mu bibi. Era abantu batera okwogera enjogera mutera ogiwulira nti nze bwe sifuna kintu ati lisiti nnyonoona. Mukyogera mutya? Bwe nnemererwa nkola ki? Nnyonoona. Kikyaba ategeeza nti bw'agezaako n'alaba nga agezezzaako aturayinza emirundi egiwera nga tafuna, akola ki? Ayonoona bwonoonyi. Gwasanga oba yeetaaga kutuga amutuga, oba yeetaaga kusandagana jjambiya amusandagga, oba yeetaaga kuyiira asidi amuyiira asidi. Abantu batuukidde ku ddaala kumanya tuweddemu nnyo essuubi. Omuntu n'alaba emmotoka nga ziri mu jjaamu, n'alaba omuntu ng'ayogerera ku ssimu, n'ajja n'agimukwakulako. Oluusi n'amukuba oluyi ku sayidi eno n'agenda otunula eno ssimu n'ayingira awo mu katoogo nga tosobola kuvaamu ku mugoba. Abamu nno kye bakola nakyo mukyegendereze kya kabenje nnyo, naddala mu abavuga emmotoka. Omuntu babeera mu jjaamu nga tolookinze emmotoka, n'ajja n'agiyingiramu n'atuula ku mutto n'ekissi n'agala leeta ssente nzaagala. Kati ababalengera balowooza munyumya muli babiri, so omusajja ali mu kutulugunya ajjeyo n'ekiso agamba otateeka ssente, teeka mu pini, otaziteeka mu nkusala. Bano ababalengera tebasobola kusuubira nti gw'otudde naye mulabe, balowooza munyumya mugenda mu safaari. Musajja n'otuyanira mu mmotoka, bw'aba alina mmundu n'agikulaga, naga essimu giteeke wano, leeta ne ssente, jjamu buli kyonna, sooka oteekemu pini ndabe eziriko. Olwokulaba kuliko 8 naga zonna zisindike ku ssimu eno.
n'ozisindika ate n'essimu n'agikugjako naga atuuka bulungi n'avaamu mu jjaamu wallahi billah n'avaamu mu jjaamu n'osigala awo bani tutuuse ku ddaala ki eryo eritujjako Allah n'okutumalamu essuubi bwe tutyo okusuubira nti bwe tulemererwa tulina kwonoona ddaala ki eryo tutuuseeko mitima gya kika ki eri egituusizza ku bannaffe ku ddaala eryo ensonga endala ey'okuna abantu okweramulako omuntu atuuka ku ddaala ne yeeramula n'aga nti ndiko ebisiraani bankolimira n'afundikira oyo agamba nti aliko ebisiraani ayagala kukola ki bw'aba shiriki n'amukola ki n'amuyingira n'amujja ku Allah omuntu agenda n'aga nti siri wa mikisa buli kyenkola kifa baganda bange abakola ebingi nga bifa bangi nitolowooza nti byokola okuba nti bifa otunza amata n'otagamalaawo bukya wateeka amasimu ku display okutunda okulaba nga tegatundibwa nti gwe wekka gwatatunda lwakuba abantu teboogera naye omuntu agenda neyeramulako n'aga nti byenkola ndaba tebigenda muki buli kyenkwatako buli muntu gwenfuna tadda naddala kitera nnyo okubeera oluusi mu bakyala n'abavubuka abakyala agenda n'alaba omusajja n'amwogereza n'ajja oluusi n'atuuka n'awaka n'atadda n'asuubira mbu ekyo kisiraani si kisiraani Allah tannaba kukuleetera muntu wo asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum musobola okwagala ekintu naye nga kibi wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum ate ne mutamu ekintu ate nga kyekirungi gye muli gwe kyosobola okulaba Allah nga takikuleetedde mu ttayimu awo naye nga Allah alina byakoze eki byakutaasizza gwe n'olaba nga aliko ekizibu toliiko kizibu tonnaba kutegeerani era ebyo biwugudde nnyo abantu okubajja ku Allah ogenda okulaba abamu bakoze ebikolwa ebibi bagenze mu basawo abaganda bagenze mu masabo banaabye ebbombo banaabye kayayaana banaabye olweza baagala kwegobako biki bisiraani okweramulako omuntu okutuuka okweraba muli nti sirina mugendo waliwo ekinsumbuwa Allah gyali kwe tuba tusaba akati baganda bange abasiraamu n'ensonga endala nnyingi zijja nnyo abantu kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala okweramulako okuggwebwamu essuubi obutamanya Allah subhanahu wa ta'ala kituleetedde obuzibu bungi njagala okufundikira n'ensonga bbiri nga tumaliriza eddaruso eno alaikum biddua nywerera nnyo ku Allah tova ku Allah tewaba mbeera ekujja ku Allah alaikum biddua alaika biddua saba nnyo Allah fadduau silahu lmumin kikkirize nga bulijjo nti edduwa kyekitala ky'omukkiriza ekitala kyolina dduwa buli mbeera yonna saba Allah akwanguyirize neewuunya omuntu Allah gwawadde chance yingira mu muzikiti okusaala n'avaawo nga tasabye Allah abantu bapakuka kyogenda ebweru nga tebasoose kufukamirako ku mavivi gaabwe kwegayirira Allah alaikum biddua teriyo kintu kya bbeeyi nga kusaba Allah uduuni astajib lakum Allah atugamba nti munsabe mbaanukule inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin abeekuluntaza ne batansaba nja kubayingiza jahannama buli kintu kyonna saba Allah dua ne boolabanga ebyengero birina era saba Allah bikukuumire ne boolabanga tonnafuna saba Allah obuzibu bwe tulina mu kusaba Allah kwe kubeera mbu tugamba mbu nsabye nnyo Allah tannaba kunnyanukula yakugamba agenda kwanukula ddi ekiseera ky'okwanukula yakikuwa yatugamba kumukola ki kumusaba ate mu kumusaba ekyo ky'omusaba wadde tannaba kikuwa ofuna empeera oba mu kusinza ne bwali batakuwadde Allah ky'omusabye empeera ozirina ez'okumusaba alaikum biddua
mwenywereze nnyo mu kusaba Allah era ebisinga okutulemerera mu duniya muno kwe kubiyingiramu nga tetusoose kusabaani kusaba Allah. Akati ffenna abakaaba abakyala okutumalako emirembe n'abakyala abakaaba abaami okubameza envi n'okubamalako emirembe, muffe ani yasaba munne Allah? Mukyala gw'olina wasooka kusaba Allah oba yakukuba bukubi? Oge ekyana kiwala kyannonyinde ne kiba kiwamba kirina height eringa ya mudinka kirina kala omugeno agaa nti nafunye omukyala. Nti wafunye omukyala? Saagala kumanya biddirira kasita nafunye kala gyenjagala. Naye wamusabye Allah? Omwami wo yakukaabya wamusaba Allah? Emirimu gye tuliko egyo gye tulaba tumala gisaba Allah? Alaikum biddu'a, duwa yokka. Wallahi teriyo kibbe nga kusaba Allah. Tulangakaawo mu budde bwo ng'owanise emikono gyo weegerera Allah. Nabbi n'atuwa n'ebiseera n'ebifu ebyanukulirwamu edduwa zaffe era ne tugayaala. Ne bagamba nti bw'omala okukola omulimu omulungi saba Allah. N'omala okusaala ne kikulema, n'omala okusoma Qur'ani n'ovaawo buvi ate ng'owanzemu malusu. Kuba bwe bamala okusoma Qur'ani bw'ati n'agiwandamu eddusu n'abikkako. Abamu n'amala agisoma bw'ati n'aginywegera n'atambula n'agenda. Buli w'omala okukola omulimu omulungi saba Allah. Wanika emikono gyo. Ki ekikugaana okusaba Allah? N'olimu okusaba Allah omugagga. Akati mu wano kambayo ekyokulabira ku kitono nnyo nga kya wansi nnyo. Senga batutwala mu State House ne bagamba nti bakuleese wano wiiki nnamba, buli omu asabe kyayagala. Olwayinza otunula obutunuzi naga Museveni nga yazimba. Mama Janet asulawa. Ono aliva mu bukulembeze ono wiiki neggwako ng'oli mu kwemolera ku ebyo nga batuleese nti musabe. Tusobola okulemererwa ne baga buli omu asabe kyayagala. Baba tutadde na buteesi mu koste tutwala nga bye tugenda okusaba buli omu abirina. Nze ngenda mugamba wallahi nkoye ne bwampa pikipiki, nze ne bwampa emidaala gya capati yena nze mpe poloti. Wonna wantu wangamba ogula poloti. Naye n'olema okwogera n'omugagga. Omugagga yo okukugaggawaza Allah teweetaaga na kumala kusayininga, tekyetaagisa na maanyi akugaggawaza Allah. Naye ffe lwaki tulemererwa okusaba Allah? Kyembage nti alaikum biddu'a, alaika biddu'a. Saba nnyani? Saba nnyo Allah. Tokutukawo na kigambo ddu'a. Bakwanukudde tebakwanukudde saba Allah. Kuba tomanyi kiseera Allah wagenda kwanukulira. Ate tomanyi kiseera kuva ku nsi. Muntu ayinza okuga nti kyawa yonna naye n'owangala emyaka onootuuka ne mu gy'okukootakoota. Olabanga agenda enkya noga nze ebya Allah nabita namuvaako. Saba. Bw'ova ku Allah oyagala kusigazaani? Tusabe nnyani? Allah. Tumusabe nnyo 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 emisana n'ekiro. N'atuwa nabbi ebifo mwe tusabira Allah n'aga mu swala n'aga fi jawfi layli mu matumbi budde. N'olema n'okutuulako ku buliri bwe ekiro kale ng'oli mu matumbi budde okwogerako ne Allah. Bane tusabe nnyo Allah. Naali badde mpanvuwa nnyo ku kigambo ky'edduwa kuba kigazi, naye njagala okubakuutira nti musabe nnyo Allah. Edduwa ziyisirizzaamu nnyo abantu bangi okubeera mu bulamu obulungi kuno ku nsi, ate nga ne ku akhira balina omugabo. Togayaala. Ne bw'oba olaba oli birungi, by'olina olaba obimatira. Era nabyo sabaani? Saba Allah abikuumire aleme kukendeeza. Ne bw'olaba oli mu mbeera nzibu, saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala.
nze mu bimu ebisinga okunkosa nindaba nga nnyinza okuba siina kye naakoze kwe kusanga omusiraamu ng'amaze oba okusaala atudde wali awanise emikono era ninga nti ya rabbi nze nga yadde bani mutuulenga kaawo mwogere ne Allah mumusabe bitusinga okwogera ebbali bye bisinga okuba ebingi ni Allah n'atugamba nti munsabe mbaanukule ne tulemwa omaze okusaala essola mu lulimi lwo n'olema okwogera mu Allah okumusaba byoyagala ebizibu ebisinga obungi era tetumanyi kusaba Allah olumala essola bwetu tufubutukira ku bye twagala ate Allah n'obanga amunyumiza obunyumiza ploti yange nno omusajja yagiyingirira n'asimba ekyapa eno ekirowalowa Allah tebamunyumiza bunyumiza bamusaba buki naye sooka omutendereza omusuute omwogereko amatendo ge nti ayi Allah wagulumira gwe watonda eggulu n'ensi wanteeka mulamu buno obw'ensi Allah atugamba tukusinze nkusinziza watugamba tusaddaaka ensaddaaka ayi Allah nsomye Qur'ani eno ku lulwo ayi Allah gwe nannyini matendo gwe mukasi ku buli mbeera bw'okyusakyusa embeera z'abantu ayi Allah nkwegayirira ate bw'oba osaba Allah ng'omaze omutenda bw'otyo sooka osabe Allah akusonyiwa ensobi zo osooka kusaba Allah kusonyiwa mazambi mu bimu ebitulemesezza okutwanukula n'okubeera mu bulamu buno obutunyiga buli kiseera bwe tulabanga obwagala okutujja ku Allah geegamu ku mazambi ge tulina kati sooka osabe Allah agakole ki agakusonyiwa ozzeeko okusaba ebyetaago byo era bw'oba omaliriza ky'osabye ddamu kye wakoze mu kusooka era mu kuddamu okutendereza ani Allah osaalire nabbi ofundikire edduwa naye so si kusaba Allah n'omugamba nkugambye ebisigadde watugamba naye mbikulekedde Allah kino kyenkusabye nkiwadde emyezi egi ena unoba tonyanukudde nga ngenda ku kirala bwe tutyo si bwe tumusaba Allah waliyo abantu bangi nze nabeeranga emakka eyo mu hijja ndaba abantu be baleese abasajja abazeeyi misikini bami nga tabamanyi kusaba Allah we batu beboogera nolaba omugagga ali ku kaaba naga nti nina byendeeta biva Japani ni Allah mbiwadde emyezi egi bikukwasizza myezi ebiri Allah ekyo oba tokinkoledde ekyo nga nkivaako ga misikini ono obaani yamukulembedde tusabe Allah bw'oba osaba Allah toteekako kiseera kakati ne bw'oba osaba muntu munno bintu byangu nnyo byakutegeera bw'oba osaba muntu munno oyinza okugenda bwotyo n'omusaba n'omugamba nti Hasani njagala kulya kyamisana naye oba tokimpadde lekayo ayinza okuba n'amaanyi agakuwa lwaki ffe twegaggawasiza ku Allah bwe tusaba mugagga yalina buli kimu yasalawo yalina ebisumuluzo by'obulamu bwaffe naye gwe n'olema okusaba Allah mu kwetoowaza ate bw'oba omusaba Allah teekayo omutima ku kyokola ki ku kyosaba ate bw'oba osaba Allah teweekaluubiriza waliwo abantu abagala ennyo naga nti Allah alabika awulira Luwalabu engeri gye simanyi Luwalabu ebyange yabigaana saba mu lulimi lw'Oluganda saba mu lulimi oluki Luganda mulimu abantu abeekaluubiriza n'atuuka n'okukola sayini asaba mu Luwalabu pikipiki tamanyi kugyogera naga nti ayi Allah 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 okategedde kentegeeza bw'aba ayagala mmoroka n'anyolamu ayi Allah okitegedde toleeta buyaaye bwo nabutamanya kwani ku Allah tebamwemolerako muwe ekitiibwa kye oyinza okugenda mu maaso ga muzeeyo n'omusaba bw'otyo muzeeyo ekindeese okutena ejjambiya kisalira ku kibanja bw'otakisalako olwaleero nze naye waliwo asula mu ttaka taatawo afundikira gamba ati takuzaalukoka baba bano bamuzeeyi abedda oyo mukoze ki oyo mumaze mu baana ba mwana yagala kunzita ku byange
lwaki ffe tuba tusaba Allah tetumuwa kitiibwa kye kina bagambye mu kusooka nti wama qadarullah haqqa qadarihi abantu tebategeera Allah sebusaalo ngusooka owulirize bino essimu ngimanyi Mungu akuteremu emikisa kakati baganda bange abasiraamu nga tumaliriza bagambye twekwata nnyo mu kusabani saba Allah temukoowa kusaba Allah tetukoowa nze naawe tulina obwetaavu eri Allah Allah byasobola otukolera mu bulamu buno obwensi bingi byakatuwaako bye bitono ku ebyo byakola ki bihalina byasobola otuwa Allah byakatuwaako bye bitono olaba omuntu bamuwa buyi n'afuna emitwalo 5 n'akyakala omuntu n'afuna emitwalo 10 ne gimujjako Allah ne bagimuwaawo ku muzikiti ne bagaa nti gundi yafunye emitwalo 10 awo nga tekyalabika nti gijja kumala kuggwa wadde bw'anaazimalawo ng'ojja mulaba wano ku magaribi awo wonna olunaku n'ataddayo kukola ki kusaala njagala okumaliriza n'ensonga nti ebintu bina mubiteekeko nnyo ebirowoozo bagambye ekisookera ddala alaikum biddua musabe nnyani musabe Allah temuva ku Allah musabe nnyo Allah naye ebintu bina biteekeko nnyo ebirowoozo edduniya ogite ekisookera ddala idha janna al-layl buli woolabanga ng'obudde buzibye fatadhakkaru fi dhulumati al-qabri lowoozanga ku kizikiza ky'omu kabri buli obudde buziba bwe buti ne bukwata enzikiza lowooza ku nzikiza eri mu kabri ekyokubiri wa idha ra'ayta man yaishu fi an-na'im buli woolabanga omuntu yenna awangalira mu byengera mu kutiba fatadhakkaru na'imul janna gwe lowoozanga ku byengera ebiri mu ki mu jjana buli olaba abantu bano bawangalira mu byengera olaba omuntu atiba ali mu byengera lowoozanga ku byengera ebiri mu jjana etekikumala okutensi ekyokusatu buli woolaba omuntu yenna yataallam ng'ali mu bulumi buyinza okuba bulwadde eyinza okuba mbeera lowoozanga ku bulumi bwa jahannam buli woowulira bwoti ng'olina ekikuluma kinafuye bwavu buyinza okuba bwe bukuluma bunafuye ng'ojjukira ebibonerezo byaki ogeye nti obwavu kitono kuki ku jahannam obulwadde buno obunnuma temuli ku muliro gwani gwa Allah kikuyamba okutegeera Allah ekyokuna buli woolabanga omuntu yenna eyeebase lowoozanga ku beebase mu kabuli ebiseera ebisinga obungi tutunulira ebintu ebyo ebina n'obitwalanga ebitaliimu makulu naye ebiteekeko ebirowoozo bijja kukuyamba okuta edduniya bijja kukuyamba okuta ki buli woolaba obudde nga buzibye lowooza ku kizikiza ekiri mu kabuli teriyo nzikiza ku nsi kuno naye balijjako amasanyalaze abo bakola amasanyalaze naye baligajjako batya teriyo nzikiza egenda kwenkana ya kabuli naye obudde obuziba ekyo buli omu akirowoozaako nolowooza ku taatawo gye yeebase wafaanana wati ekyokubiri buli woolaba yenna ali mu byengera tebikutwalira budde nakwegomba nakuyiwa malusu nakufuna nsaalwa nakukuba mimiro lowooza ku byengera byaki byejjana ogikolerere oba bino temuli nosanga omuntu alya mbuzi y'ensiike novaawo ng'ofunye n'ensaalwa kalera bwe bali embuzi Mungu yabawa bwe lowooza ku byengera by'omujjana ebyo temuli lowooza ku byengera byaki by'omujjana osobole ogikolerera kati kuno ku dduniya kyengera ki ekitumalamu kiki ekiyinza otutumalamu ekitali kyajjana motoka muntu kuba na mukazi mulungi bali Allah banyumyako
abatakwatibwangako muntu yenna wadde amajini. Nino wasa omukyala nga gwe oli wa 19 ate ne bagga nti owasizza mwana muto n'akumalamu n'akwerabiza abakyala ab'omujjana abatakwatibwangako musajja yenna bahurul ain abajjudde buli kalungi konna tebeemoolerwangako musajja yenna. Wanani alina omukyala ateemoolerwangako musajja yenna? Olwaba omwazinya asese agende ani alina omukyala ateemoolerwangako musajja yenna? Lwaki tuggwamu ku bino eby'edduniya? Mutegeera bye mbagamba? Buli olaba ali mbyengera tebikumalamu nga bwe mwogera tebikulya. Lowooza ku byengera byaki by'omujjana. Olaba otuuka butuusi Dubai, yensi ennyo gye nalambuula nenjiteekako ebirowoozo nengendako mu Dubai Mall omwo nendaba abasajja engeri gye bakola Dubai Mall, abalambuzi ne bajja ne bateekawo amazzi simanyi agazina agakola ki. Naye nafundikira bwe nti nga ntunudde ninga nti Allah waaweera omuntu amagezi agakola bino ebitwasaamiriza ate olwo ye Allah bye yakola byenkana ki? Muntu n'atuula mu nnyonyi n'alaba nga olwo ebiri mu jjana. Ebyo Allah biwadde biwi baki? Bantu amagezi amaki? Magezi matono ne bakola ebyo ebitwanaamiriza n'oggwamu ate olwo Allah bye yeetondera mu jjana. Ye kennyini bye yeekwatirako n'engalo ze. Kye mbagambye nti buli olaba yenna atiba n'ebyengera by'edduniya muno tebikuleeteranga ensaalwa n'okkuba emimiro. Gwe lowooza ku byengera byaki? Byamujjana. Allah abitegekedde ggwe nange, abitegekedde ggwe nani? Nange tugikolerere ejjana. Nimbagamba ekyokusatu, buli olaba omuntu yenna ali mu bulumi obanga gwe ali mu bulumi, bulwadde bwe bukuluma bukumazeeko ebbanga, olaba muntu yabonaabona, lowoozanga ku bulumi bwa jahannama. Obulumi bw'obulwadde ne jahannama ki ekisinga okuluma? Yogera okulaba omuntu alina obulwadde akaaba, obabbwa amaze nalyo myezi 3 akaaba, oli n'atuuka n'omusaasira n'olema n'okusaasira omuntu agenda okuyingira jahannama atasaala gw'osula naye mu bikunta, n'osaasira busaasizi bw'olabye n'embalabe noga nti muluma, naye ali mu jahannama. Sheekh, buli olaba ali mu bulumi obanga gwe ali mu bulumi, obulumi obwo bunafuye olowooze ku bulumi bwaki? Bwa jahannama. Bagambye ekyokuna kibadde ki? Naye muba muze kukola ki? Buli olaba nga akoze ki? Yeebase, okola ki? Lowooza ku beebase mu ki? Buli olaba yeebase, lowooza ku beebase mu kabuli. Ono agenda kuzuukuka saawa yonna, oba mu kabuli azuukuka ddi? Ne booli n'eddoboozi erireekaana litya, naye bali kuwa mizindalo oba microphone, tolina gw'osobola kusisimusa ku bali mu kabuli. Ne booligenda n'okoola maama, tagenda kuyitaba. Kyekiseera woogenda okwebaka mu kabuli, emyaka gy'otakola ki? Allah alituusa ekiseera ne tuvaawo tugende mu bbaliro. Ebintu ebyo byonna bikunywereza nnyo ku Allah. Obuzibu bwe tulina tetufumiitiriza, tubikomya kungulu, naye ebintu bina biteekeko ki? Essira birowoozeeko, bigenda kuyamba okusobola okutegeera Allah. Bijja kuyamba bigaziye n'okusinga awo wenkomeza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa ateeke mbaddu abalungi, abawuliriza ebigambo ne babigoberera ne bajjamu ebisinga obulungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atukuŋŋaanyiza ffenna mu kifo kino atukuŋŋaanye mu janaayi Firdausi. Tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala atugabirire enkomerero ennungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okukola ibaada z'asiima, akkirize emirimu gyaffe, akkirize okulaajana kwaffe, akkirize okusaba kwaffe, ayanukule edduwa zaffe. Tumwegayira Allah ayingire mu nsonga zaffe ez'ekyama n'ez'olwatu.
tukusaba ayi Allah subhanahu wa ta'ala abubanga otusize ekiseera ekitujjula mu bulamu buno obwensi ayi Allah tujjulule ng'otusiimye era otujjulule ng'otuwadde enkomerero ennungi otunywereze ku kigambo kya la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah ayi Allah tutaase endwadde otukingiriza endwadde otuwonye endwadde ezituluma otaase ezzadde lyaffe tulongooseza ezzadde lyaffe tukwegerera ayi Allah subhanahu wa ta'ala otufuulire ensi eno nga yakusinzizaako ate otufuulire akhira otufuulire jana nga bwe buddiro bwaffe innaka waliyu dhalika walqadiru alayh subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.